Ndi bulungi ogamba ki? Ndi bulungi. Abulamu bulungi. Ya bulungi nnyo. Ndi so positive. Banna awo botegeezezza ki? Naga akagambo simanyi kye kategeeza naye we nkalowoozaako kitegeeza obulamu buli fabulous, buli nice. Okay. Happy New Year. Happy New Year too. Gutambula gutya? Si bubi kubanga oguwedde gwadde gugwako awo nabadde musanyufu because people were telling me music yakola bulungi nange mbadde mulaba ng'omuntu. Ate January eno tuli mu fumba ndongo. Okay. Twataddeyo n'akayimba akapya. Buyimba bubiri. Okay. Yeah. Tusooke tudde ku mwaka omukadde. Mwaka omukadde 2023 wakoleramu ennyimba mmeka? Waziringa 10. Yeah, naye nga tezisinga project z'amaanyi. Ziriwa z'ogamba nti mu nnyimba 10 zonna zino zampanika nnyo? Mu nnyimba 10 tulina Sugar Mama ke kayimba ke nakuba guno omwaka abantu ne bagamba bintu bya ddala. Then next twafuna ssente ate ye yafuukidde ddala problem. Ali toppinga charts, it is everywhere. Ezo ennyimba zonna gwe yazewandiikira nga management yakugulira nga ngulire? Sinze yaziwandiika. Olwa Sugar Mama oyo omulenzi gwe nakola naye JPC yaluwandiika. Then X twafuna ssente waliwo gayi gwe bayita Avion King. Oba omumanyi naye muyimbi. Muwulira? Yawandiika oluyimba lwa X twafuna ssente. Lwero lwaleeta enkayana between you and Shiba? Tewali nkayana yaliwo, just abantu baali bateekawo embeera naye nga tewali nkayana. 2023 gw'omwogerako ki musically abaana bakoze batya? Musical abaana bakoledde ddala bulungi because when you look at the collaboration side of it, kubanze baddemu ne collaborations 2 naye nga zicompetinga ne collaborations endala koze abantu bangi badde ne collaboration ez'amaanyi kati kwega buli omu abadde ayagala alagako. Abaana bakoledde ddala bulungi. Wadde era waliwo abatakoze bulungi nnyo naye ng'ennyimba zibaddewo. Yenyawo. Ennyimba ezisinza okuyita mu bantu 2023 zibadde za kubuulirira oba za kisaazisaazi? Mubaddemu ez'ekisaazi n'ezibuulirira n'ez'amasanyu. Kuba kati waliwo akayimba akanyumira. Who is the girl ayagala banana, banana, like it is a vibe song. Ndwagala nnyo era buli wemndulaba mba nze n'empere. Ate waliwo n'ez'emukwano ezibaddewo I do believe in love. Bana njagala akayimba ako. That's vibes man, Vinka. Ate nange ne tubakubamu ka Sugar Mama. Abagala ba Sugar Dada, ba Sugar Mama. Ani akulaba ku TV banna yakubira essimu? Tugenda mukwata edda. Oba akuba essimu yoli yakuwa ssente ku Valentine nga tomumanyi yakuwa ebirabo? Manange oba yaddawa. Naye oyo yampa ebirabo namugamba mani andeke nali manyi abimpadde mu bulungi. Kumba ayagala byakwana. Saagala kunkwana. Mpozi yali wa mu nsi ki? Sijja byogera ebyo naye. Lindako amala okuwa ebirabo ate awerekerezaako n'ebigambo ebirala? Nali manyi wabagamba ebintu by'obwerere naye namala okimanya nti tebiriiyo. Kitonde ekisajja bwe kikuwa ekirabo most times wabaako ebintu ebigirako ebirala. Oba oliawo ng'amasimu akuba owa ebintu byatuuse n'ogamba byatuuse n'okulowooza bikomye awo? Tebisobola kukoma we nali ndowooza naye ndowooza obwongo bwange bwali buto. Yali asinga kupeeka bigambo ki? Era muhabbat. Awo nyini kasooke twogere nga wogedde ku mukwano omuntu yali akukwana gwe omuntu wakutwala ku date ng'akuyise olunaku omulundi ogusooka ozeera nti kuwadde ssente meka ng'akusiibula? Nze sinze muntu oyagala ennyo saba abasajja ssente kuba wenzikiriza okujja ku date naawe mba ninamu ssente zange ng'omuntu nsobola n'okufuuwayo. Nze saagala musajja kumpa ssente mbola okuba ntutte ku date teri ssente zisobola kungula nze nga Jowy Landa kuba I'm very expensive. Naye oba ontutte ku date kitegeeza nakkiriziganyizza okujja ku date naawe neteekamu ssente zange nenzijja nsobola n'okufuuwayo n'ebbiru n'engisasula. Oba oyagala osobola okumpa naye sigamba nti nkibeerako nnyo nti neetaaga ssente. Waba wakuwa akuwa ssente meka kale? Era omuntu okimanya abasajja okuwa ssente naawe asobola kukulaba engeri gy'ofaananamu ng'omuntu. Kati waba ogwana kizike era bakuwa kizike. Let me tell you something. Never na abasajja basiru. Omusajja asooka kutwala out n'akutunuulira ng'omuntu n'amanya nti kati Jowy Landa asaana ssente bwezi. Engeri gy'oyambadde, engeri gy'olyamu. N'engeri gye weeyisaamu. Tojja lowooza nti nno omusajja agenda kukwata ssente z'empitirivu azikuwa olw'okuba akututte ku date. Mukwano waakuwa ekizike kye kiba kikusaana.
ate kizike si ssente, it is little money. So nze ng'omuntu sigamba nti mba focused ku ssente, oba oyagala okumpampa n'ate era nze abampa ssente nnyingi kubanga bakimanyi nti ndi muyimbi w'amaanyi tosobola mala gampa ssente zitategereka. N'ate focus yange teba ku ssente, kuba njagala kuwulira bigambo bikuvaamu ng'omuntu nti kiki lwaki ontutte ku date alina byakusuubiza obyolabako ebikalu mu maaso awo. Njagala mpulira omanyi nze somanya omusajja omuyaaye atali muyaaye ng'oyogedde nange bigambo bisatu manya nti ono anda ayagala bya sipiyo ande atali alina gyantwala walala. Era nkugamba tukira ku nsonga, what do you want? You want a relationship or what? Bali bakututeeko naye ku date ojjukirayo ko olunaku olumu. Sigenda nko ku date kyekituufu kubanga mbeera busy. Omuntu yali aŋŋambyeko okuntwala naye era saafuna time bigenda mbu smart date and stuff naye yo maaso nja genda. Abagamba mbu ekyetaano kitono banaku. Let me tell you something. Banaku. Abawala bagamba nti ekyetaano kitono. Ekyetaano kitono. Tolina nasaba musajja ssente. Girls go and work. Tetugenda banga tusabiriza ssente basajja every time. Ate omusajja naye bakuwadde ekyetaano kikumala mukwano. Oba okikoleredde ki? Nenga omuwala abeera mutuufu Jowy Landa. Ozo oyambadde bulungi engato ya bbeeyi, empale gy'oyambadde jaketi, oli n'atakuwa kitiibwa n'akuwa ekizike ng'ate ekizike kikoze just ku make up. Bannaye kikukakatako ng'omwana omuwala okulabika obulungi. Omusajja alina eddembe okuwa ssente n'obutakuwa ate aba akuwadde ekizike era kiba kingi. Appreciate. Naye kwatako ekizike okimuwe. Just abawala ffe kennyini ffe twedegradinga n'olaba oli ng'akayana mbugayi yampadde ekizike. Nomugamba kati gw'okikoleredde ki? Just go and work, make your own money, be a boss. Nze nkolerera kubeera boss. Mberenga nange so ntwala omusajja out ne musasulira bills because nze n'ontwala out mbamu ne ssente zange. I make sure nti kugamba owaayi mukwano osasule kitegeera. Ate sugar dada tagaba kizike. Oyo oba olina baneno ba ghetto youth upcoming sugar daddy nga tebalinamu ssente. Mukwano sugar dada aba ayiwa pepa nze ba sugar dada abemmanyi. Nze na sugar dada yaŋŋamba teekamu naye simumanyi yalina faani nagamba teekamu ssente z'oyagala. Nga miliyoni 7 nagamba teekamu pin n'ateekamu pin. Just mubuuzaako hello. So abo abagaba ekizike tebaba ba sugar dada mukwano. Baba banaku. Simanyi oba gwagwa bwe gutyo wakoma ku ssente ezo zonna. Zikoma ku ssente ati ffe tuli bayimbi bya. Yali akwebaza ki miliyoni. Yaŋŋamba nakuba tune ey'akabi extra afuna ssente mukolera. Naye ng'ali mu sugar dada format. Kata be ba sugar dada bali naye gwe sugar dada agaba ekizike nno naye abaako question mark. Weta ba sugar daddy mukwano. Just abaana baavu ate tebagala kukola. Baana bawale ennaku zino ze mbalaba, I have friends nabo nga tebagala kukola, ayagala bbeera awo. Kunyirira, kwenyiriza na kulinda abantu mukwana. Go out and work and make money. Ojalabanga omusajja takumanyira. Omusajja asobola olaba omukazi nti nno nali class. Teyeewoze lugoye n'amanya nti ono omuwala nno namuwa ssente bwe ziti. Naye olabanga omusajja ng'akwadde emitwalo 5 mukwano omanya oli cheap. Amanya ssente awogwa. Ssente nga muzimazeemu value. Mitwalo 5 obeera kiipu. Mukwano emitwalo 5 gikola ki? In a day ospendinga ssente mmeka? N'oba lunch yokka, plate y'emmere eno gye mbeera side yange ya mitwalo 2.5. One plate. So if you're living with 3 girls, kitegeeza lunch yokka mumalayo emitwalo nga 7. Breakfast kitegeeza olunaku muspendinga emitwalo nga 15. Just ate nga muli waka. So meaning emitwalo 5 si ssente. So don't complain about money, my girls. Enviiri osibaza ssente mmeka? Enviiri? Nze nsiba enviiri za njawulo, ssente za njawulo. Because nze nina omuntu ansiba enviiri ajja buziwaka bamusasula mwezi. So most times simanyi ssente za nviiri ze nsiba. Nze enviiri we zikaddiwa ng'akubira omwana nga mugamba waayi jangu onsibe. Jowy, olina agamba mbu abawala balinga bakozesa omubiri gwabwe for business. Si kyeŋŋambye naye omuwala wavaayo n'akomplaininga mbugayi yantute ku date nampa emitwalo 5. Sikiraba ng'ekintu ekitegeerekeka. Yakitegeeza gwe oli focus just on money. Sajja aba akuyise kumanyagana. So abawala bajjeewo ebyo nti alinga agamba nti abadde yeetunda bwetunzi ate. Kate n'abawala kambasomesa ekintu kimu ogenda out ne guy n'akuwa emitwalo 5 gigaane. Kati wogigaana ajja lowooza ajja gamba
lwaki agiganye so meaning next time mwana bakuyise ajja kwongera sente nyingi yeah. Okay. Oyina obugambo obusembayo bw'ogamba bafaani bo nga bafaani bange mbagala nnyo. I have a new song with Nando Love called Byaddala. Guno mutima bakuba mu buleti ne bondaba nze nga ndajjana ne refari yasangulawo penalty nako wabi pretending kuba tebikola na meaning baba bakumenya omutima nga bakuwa ekiziko omutima ne gumenyeka eno noonye kayimba kafe ku TikTok okakole challenge omuyaayo yakirabe yeah kale tukoyanziza nange olangira nnyo bae ng'obalangira twafuna sente kati yoyo bakumenya omutima ba ex bakola ze sina nnyo ba ex no bankola ex yanyizaako eyanzijako iPhone 14 ng'agimpadde nate saanyiiga yes I was disappointed ku musajja omukulu bw'ati okweswaza ne kati nkwata iPhone 15 mukwano damu ate nga njagala essimu naye mukwano kati yakera kulumuna kumacha n'akugamba waisoko gye kandabe ku simu yo yagimpeereza namala n'agigaba no yagimpeereza ya namala nagamba agiweereza togimuwa kimulome emugamba okasa music Mugyeko tubadde tukyali ku mwaka guli tugenza okumalako nga gwo omu ku bayimbi abayina oluyimba olubadde ennyimba ezibadde zitambula ogenda ku maintaining otya 224 okumakinga sure nti engeri gy'obadde okuba 224 ogenda sigala ng'olulire ku bantu weetegese otya twetegese bulungi kubanga era tiimu gye nnina yeesinga nkola ne DJ Roger n'omukulu Jeff Chiwa. I always tell you he's the manager of the managers. Musajja wa kabi nnyo ate ayagala nnyo pullinga up talent z'abantu. Nze gwolaba anshapinze n'ankyusa kubanga wendi nga ne DJ Roger wakikwasaganya. So already nga nze ng'omuyimbi nange I'm working hard and I'm very nina empisa mpuliriza bakama bange bye baŋŋamba okukola. Bangamba kino tokikolera sikikola. Music tumulina we are prepared videos tuzina eya Jose Chameleone yote tunagita naye weeri awo olimba ne Jose akawoowo wekali nina video n'omuna Kenya I know you love me, I know you feel me, so let me put a ring on your finger kayimba ko kamanyi twakakoze remix video enyirira eringa amata so we are prepared nina collaboration ne Nando Love twagitadde batumenya mitima byaddala kubanga abana abamenye emitima kivula abadda ku bashuga daddy kati twagambe kati bakolerera akayimba bambi nabo tubalage nti we are there, we are together. Okay. Yeah. Kyene baza ku management yo eri focus nnyo DJ Roger n'omukulu Jeff Chiwa olina ebifo wagendangamu nesi kyakusangayo babikugobamu. Yeah, I'm not allowed to be out there. Nina kubeere wakanga nkola music njiga vocals kuyiga gym kubakali nsobola bamune mu movie ne kugenda out tekiringa tako nange ng'omuntu woba oyagala okundabako okujja wange nondabako ne tukubira vibe waka. I only step out nga tulina program tebangenda performinga oba bampadde invite. Okay. Yeah. So enaku zino buli kyokolo kikolanga omuyimbi aliko okimenga maaso gatunulidde nnyo kati Jowy Landa saawa zino Abannayuganda bonna musical batunulidde gwe. Bade sikimanyi naye wekiba wekiri saagala baswaza nange ngenda kukola bulungi nnyo bakuba endongo not to disappoint my fans and people who love me. Speed tuduke tuba tuli awo Bebe Cool ng'avaayo ne Bebe Cool list tugenda okulaba Jowy Landa bakwogerako mu Bebe Cool list nti mwoli wawulira otya nga list y'omukulu akutaddemu neera gwe ku mulundi gwali gwakumeko okwogerako mu list ye mwana golaba I've never been ku list yeyo era nabeerawo ne ŋŋamba owaayi nze kirabika sisaana beerawo sinnakola nnyo era kinnuma kati nno nali ngenda kuyimba Fort okwola olunaku ne bafulumya list mba ndi awo na mukwano gwange yankubya naŋŋamba hello mana goli ku Bebe Cool list nagamba Jowy tukikoze ne mugamba olimba naawe n'omulala nankubya ne nga ntandika obinoonyerezaako surprisingly nabaddeko n'ennyimba 2 collaborations 2. You know me very well, I'm a sugar mama. Buli lunaku ajja yeeka ne ex twafuna sente walai twafuna sente. Imagine bantereddeko ennyimba 2. So Bebe Cool, thank you so much for recognizing my talent. Nebaza n'omukulu Jeff Chiwa, he made it happen, and then DJ Roger, thank you. Kuba banayinza ani okubeerako. Okay. I don't know, but the list, it means a lot. Simanya abalala, because I've been seeing people complaining. But me as Jowy Landa, I appreciate Bebe Cool and I appreciate my management.
because I had 2 songs on the list. Oboji wana lwakuba kwoli. No, ze badde era nga njiraba ngera nga ngamba era lwaki siriiko naye era n'ekirala ennyimba zikoze bulungi. Because abaana baziyimba eyo mu butale nze I get videos of young kids 2 years 3 years nga bayimba extra afuna sente from the beginning up to the end. Bebe Kulu yavayo ne yeteeka ku list eyo bannamawulire abaali awo ne bagamba Bebe Kulu lwaki wetadde ku list. Gwe comment ye eri etya ku Bebe Kulu okuteeka ku list. Ukwano nawe olina okublowinga your own trumpet ne bwabanze nekola listi ate no neteeka na ku number 1 nina okweteekayo nze muwagira Bebe Kulu okweteekako because listi ye wadde mbokola kyayagala n'omulala asobola okukola listi ye ne yeteekako. So I wonder why people complain about that. Okay. Because wakabi. Okay. Yeah. Abayimbi bwe mukola ennyimba lwaki musigala mutambula mwenna muba mubala ki okusinga ddala gwe ne Vairota temwetta. Vairota wabeera Jowy Landa wobeera Jowy Landa wabeera Vairota wabeera kiki mubala? Tutambuza luyimba. Mwina gye mulutambuzizaamu. Olaba abayimbi nze nina omuyimbi gwe nakola naye collabo sijja mwogeredda but yalemererwa pushinga oluyimba lwange collabo. So oluyimba ne lutakola bulungi. So nze nga Jowy Landa I believe oba okoze collaboration n'omuntu you have to push it. Abayimbi abanene abamu akola n'omwana collabo n'agimulekera bambi. Collabo ne kumenya oluyimba ne luganda ndowooza olabye nakola oluyimba ne JPC era twalinga ffenna nga tupushinga oluyimba. So Vairota ekimujagaddeko oyo gayi wakabi maani. Wakabi naye ataddemu effort. Ffenna ataddemu effort okupushinga oluyimba. Ate lulikula bukuzi. Okay. Yeah. Omanyi omukulu ino omukulu gwe njagala okwogerako taliwo mu interview naye tugenda mugambako. Eya Mudra yakola oluyimba ne Ever Peace. Byali byava atandikira mu collabo nga gwe omutandise ate tugenda okulaba nga batandise okweyagala. Tetulabe nga gwe ne Vairota mujjemu omukwano. Let me tell you something. We are all human beings. Tomanya. Musobola connectinga. Wechiwa chize. Anedda mukwano. Si bwengambye because nze so focused on my career. Naye ate abantu batuuka ne beekwana eba beeyagadde. But Vairota is my friend. Yeah. Tuli ba agement ate. Nze sidatinga nnyo ba agement wange. Naye ate ye muto ku nze. Kimanyi ndi mukulu. Muto ku ggwe. Mpozi niyo emyaka emeka? Wanga mugenda kugenda mwino interview. Asagamba mweno ng'omwaka gugwako njavayo njogera emyaka gyange emituufu. Gyange emituufu. Kasita bannangira nga female artist of the year. Oyagala bakulangire nga female artist of the year. We naakola ennyo nange nendabanga kyekyo. Naye okigwana? Nkigwana naye mpuya nkyayagala okukola ennyo. Mbere nga nange ndi top dog. Female artist of the year 2023 owo yali ani? Jowy Landa. Kyogamba bate bayimba. Bayimba bulungi naye nga we nagambye you have to blow your own trumpet first. Gwe ino okusooka okwekkiririzamu nga balate bannaba because it starts with you. Mani nkoze nnyo last year nkoze bulungi naye kennyini ndabye nga man have been hustling badde wano ne wali have been. Yeah. Nera big up to manager Roger n'omukulu Jeff Kiwa omulimu gwe bakozeemu. Wali tulina abantu bangi bafuna ennyimba ne zikuba nga ziri ku chat ng'ezo we ziri ku chat buli wamu mu countdown zibeeramu naye zino ennyimba zipayinga off. Are you getting some money? Yeah, I'm getting the money mukwano. Booking zeeyongeramu ne sente zeeyongeramu. Yeah, ne ku socials tufuna sente, streaming services. Yeah. Stands up paying off. What we people are going to planning ebitandise okukola. So now wait I want to go but they say Jowy Landa like yeah. Happy wali oyagala ebyo. Buli mu byayagala. Abagambi waliwo muyimbi atayagala kubanga bamumanyi. Obanga ina hit. Buli omu ayimba kufuna sente. Tuwagala sente. Yeah. Landa nituwa yimiridde etya? Gye watugambako nti 2024 olinayo Landa nituwa. Ekyaliwo oba babisazaamu? Ejja twakatandika omwaka tuli mu January. Era nja kukubira ngambe ande. Ogenda mwezi ki? Ati namanya bulungi but very soon. Yeah. Nga tunatera okumaliriza. Omanagingibwa DJ. Effect ki eriwo okubeera nga DJ ye manager gwenga gwe olina engeri gy'okosebwamu okwo? Asikosebwamu kubanga kati ate twegattako n'omukulu Jeff Kiwa. Ye is always on the music side of it. Roger ne waba ali eri akola alina naye byakwasaganya. Ne Jeff Kiwa bako ne byakwasaganya musically tubeera mu studio every time. So right now everything is like
Jeffrey onatandise n'omulaba amabbala yatandise okugaddamu ndowooza ku lulwo. No, like tuba tulina ogenda tugendayo sometimes but not every time. Ndowooza aba ayagala kuwulira sound wa nnyimba z'abayimbi be ali atya. Because lately ayambako abayimbi bangi so nnyimba zisusse obungi. So aba ayagala testingamu sound kulaba abantu olimba balupikize oba nedda. DJ Roger waba n'abalabe be nga ba DJ banne tebamwagala. Olowooza nawe tekikuliiramu oli n'agamba Roger simwagala n'omuyimbi we sijja muzannya. Sibalabanga DJ Roger ali likeable by the way. Talina buzibu n'aba DJ banne. Ko sirabangayo scenario ya DJ yonna nga agenda okubulimba range. Era buli wootuuka balaba bulabi mutwe gwa Jowy Landa ne bakubira vairota. Iri bakolanga bakamiliyo ne twatulanga mbala nobeera okumala essaawa 5 nga tebakuba luyimba lwo. Osindikayo omwana ne radio bawatuse mu mbala ne bagamba Jowy Landa yuli ne bakubirawo music. So aba DJ tebalina problem bana. Kati nga lyo yafunamu obuzibu ne Slick Stewart. Slick Stewart yatuuka ekiseera n'agamba musijja mukuba muyimbi wawoli sijja muzannya. Wa Slick Stewart badde wange nnyo. Kuba endongo yo gwolaba. Gwosanga era namusana nagamba mwankubidde ka X twakuba sente bukyanga okuba tune nonka. Kitegeeza tabeera mu mpalaniraako. Tabirimu byo ne simanyi tebewalana. Awana Roger yekka gutakuwalana. Sibimanyi ebyokwewalana kwabwe Roger yabimanyi mukwano naye kyemanyi nti no Slick Stewart awagira music waffe. Music right now ali clear nnyo. Abaana competition ekomyewo lwakwaliwo abayimbi abamu abasiriseemu abali bakola obulungi naye ng'ate abawala abayimbi abawala ennaku zino amaanyi geeyongedde. Bayimbi ki abasiriseemu? Bakyalibanga sijja kwogera amannya g'abayimbi naye waliwo abasirise bamba. They need to come back in the game. Tino kubendongo.